Tukaya na simanya kalina. Simanya omukazi alina kalina nnya. Simanya haji mu nyumba zonna alina mu kalina emu. Simanya haji alina abakazi 8. Byonna twagala kukola ki kubiwulira. Twagala okumanya ekintu kitya kimu. Tetwagala kumanya simanya haji ati bamwanjula simanya ebintu nabitwala ewa neighbor. Ayinza okukola ebitwala ewa neighbor ng'alina ensonga ze. Tufata bitukwatako. Naye point eri mu ddiro twagala ekintu kimu. Nze nyiza okuba nnyina side oba siina side. Naye kanjogere kyempulira kyenjagala okukola ki okuwugira. Nti olunaku olunakya ku macanga haji talina musango nga luzuuliddwa. Nsaba Katonda ow'ekisa abonereze Hajjat. Ate nsaba Katonda ow'ekisa bwe kibanga kituufu nga n'omusajja oyo yakwata omwana naye avunaanibwe. Mumpulira bulungi. Naye nze nnyina okukkiriza mu bwongo bwange ne mu ntegera yange nkyesibako nnyo nti olaba omusajja alina obwongo obusobola okuhandolinga abakazi 5 nga bonna abagala nga balina amaka. Aw sure nti kanve ku luzungu okakasa otya nti omusajja oyo talina bwongo bukakasa mwana wa myaka 15 nti ngenda kwagala ebbanga lyonna maama wo nga tategedde. Abantu abakyala abo bavuddeyo ne bagenda ne bagamba mbo oba bakyala oba baami bo baganda ba aji bayinza okuba baganda ba aji kubakazi bano ba aji babadde ngabeera nabo kubalumirirwa aji. Kuba tetuli sure anti Hajjat kati family ya haji yavuddeyo. Anti bayinza okuba bano abazze kuba kati family aji yafuna family nene okuba omusango gwagenda wano. Tulina timu Hajjat tulina timu aji. Kati bayinza okuba kweri family eno family ya social media aji yafuna family ya social media. Nga uko bava so singa Hajjat yabasetinga. Naye njogera nti Katonda ne babagala kabiriti ka bibiri. Bankubira obujuliza obusookerwako oyo mukyala atuddawo oyo mwanyinaze watomera amanya abaana bange gye babeera. Kitegera bulungi omusajja muvuddemu tewali kyasinga kunnuma. Nkedde ku makya ndabiridde omwana wange muweeredde asomye ssaawa zino ali mu kya 7 nga minisita Bala mwakolanga bwe yakola Hajjat kwata omwana omuweeyo. Mwana ataba omwana wa musajja. Mwatalabiridde wali kyasinga kunnuma. Nkedde ku makya ndabiridde omwana wange muweeredde asomye ssaawa zino ali mu kya 7 nga minisita Bala mwakolanga bwe yakola Hajjat kwata omwana omuweeyo. Mwana ataba omwana wa musajja. Mwatalabiridde ebyo byokulabirira birala mu bitulemu kwali kufutyanka mukazi naye yagamba gye bamuyita mayanja. Like ekyaleetera nze nkumamu ebitule musango gwa aji. Twava ku musango gwennyini ogw'okukwata okukozesa omwana ne tudda mu kuleeta ebintu bya Hajjat ebyemabega ebitalina bikolaganira ddala yadde n'akatono ne kukyozesa omwana kuba ekituufu ekiriwo kiri nti abasawo bagamba omwana yakozesebwa. Kati lwotandika okuteeka embeera n'okanyuga amayinja n'ogenda n'onjuliza ne bennafumbirwa simanyi netwala ebintu simanyi yatwala ebintu Hajjat awatali waka waabwe bikwataganirawa n'okukwata omwana. Nga ne haji mwana wa muntu abamu kati nga kuffe tuzadde baana balenzi olina okuyimiranga omuzadde n'otunya sayidi zonna kino kyogambye kireya bye baleeta ebya Hajjat ebyemabega ebyaki ekyo kisoboka bulijjo kubanga oba omuntu ng'ogenda okufumbirwa olina okumanya omukyala gwe mutwala avudde wa background yekolaki eri etya. Omukulu yenna akwasisa amateeka bw'amala okugamba nti gwe Viola genda okwatagana gundi omuwa omwana we kubanga emyaka gito abanga alagidde nedda katono yabiyingiramu kubanga ezo ensonga sizo zaali zituta Hajjat mu kooti katono era sizo zaali zimututa mu ofiisi eyo. kamujjukize Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahimu nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega enamba yange 0756599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege kwembozi muyugi nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tusimbudde kooti y'abakyala tudde olunaku olwaleero tubeko n'ensonga ze tugayagayamu okulaba nga tuzisala mu butuufu bwazo. Simanyi gogenda kubiraba oti eyo neffe tuzze tubeko ne byetwogerako side awo. Erudde eno waliwo omukyala mu Namasaka nga bw'omulaba side awo y'omu ku bali ku pane eno tugenda kusimbula awo. Viola totondowala ebya bulijjo totondowala bwe tujja eno ndoza nsooka Viola nsooka abantu beyanjulire obabuulire bentudde tuti manyanganyira manji ganagwayo leero abalungi abatulaba amanya n'eddoboozi yonna ojja kulyongerako. Abalungi abatulaba amanya n'eddoboozi Viola promoter ate nga ni musayi gwa lutalo omuvwat. Kale kati katudde side one. Yes, abatulaba amanya erinnya kabaka yaba n'amanya erinnya Karungi Clay Lala CEO Digital Pub Salama. Okay. Kale amanya amalungi erinnya eddungi Queen Mama Zena. Queen Mama Zena. Kale ekituuzizza ekkooti y'abakyala eno ensonga ezikyagenda mu maaso eza Haji ne Hajjat zikyagenda ddala mu maaso kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti omulundi ogwasembayo High Court yagamba balooya bagende batulaba enjuyi zombi okulaba nga batula nga bakkaanya n'okutunuulira bonna obwero na biki n'ebyetaagisa okulaba nga babimaliriza babitwalira omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ndowooza ye wiiki ejja. Yes. 18. So kooti lwejja okuddamu okulaba nti basalawo ekyenkomeredde okulaba nti Haji bamuwa bail oba nedda. Naye wakati awo bingi badde bigezezaako okutambula era nga ezimu ku nsonga ezo ezitambudde y'ensonga y'okuba nti nno waavuddeyo abakyala abagenze wa Minisita Balamu ne bamutegeeza nga bo bwe bali ba sister ba Haji era nga bagamba nti nno mbu bayogedde ne Haji mu kkomera Haji mbu nakkiriza emisango munagamba muddala omwana yamukwata era mbu ng'asaba basobole okuba nga bakkaanya Hajjat bamuwa obukadde 3 bamugerezeeko n'ennyumba emisango giggwerawo Haji bamute. Bino bwe byagudde mu matu g'abafamire ne bagamba nti ekyo kya bulimba tekinnabaawo era ne bagenda wa Balamu ne bamugamba ssebo kofe nani gwe walabyeko nti tekuli ne bamugamba kati olwo ffe tuba tuweddeyo basisita ba Haji era bwe walabye ba bulimba. Kantandikire wa Clay lwaki abakyala mutuuka ku kino kubanga nawulidde awo nga bagamba nti luno olukwesikwesi lwonna olukolebwa abo abazze wa Minisita Balamu nti bateeka okuba Hajjat ono alina kyagala okugatta awo. Mayanja kati kankubuulire luno tuli mu lutalo nkolera bantu sirina era nkolera bantu luno tuli mu lutalo nze njogera byempulira nti waliwo abaagambye anti Mayanja luno tuli mu lutalo kyoba omanya kati abakyala abo bavuddeyo ne bagenda ne bagamba oba abakyala oba baami bo baganda ba Haji bayinza okuba baganda ba Haji ku bakazi bano ba Haji babadde ng'abeera nabo kubalumirirwa Haji kuba tetuli sure nti Hajjat kati family ya Haji yavuddeyo anti bayinza okuba bano abazze kuba kati family Haji yafuna family enene okuba omusango lwo gwagenda wano tulina tiimu Hajjat tulina tiimu Haji kati bayinza okuba kweri family eno family ya social media Haji yafuna family ya social media nga uko bava so singa Hajjat yabasetinga n'ekirala kiyinza okuba nga benyinyi bakisetinga babijjise Hajjat kisoboka nakyo okuba nga bano basetinga ekintu kyabwe tujagala tukole beti tubijisani nga family ya Haji yasetinga ekintu ekyo kubijisa Hajjat. I'm not sure njogera ngamba Buganda ndowoozayo tibasobola okuba nabo benyini bakisetinga babijisa kubanga wano eno story okuba lweyatandika eri lyakusika bweti buli mwasikaza wewindiramu wawano singa family ya Haji yabadde yinawo enteekateeka okukola kyokubijisa Hajjat tebandivuddeyo kuddayo mu office ya Balamu anti akazanyo kababwe kati karo akazanyo kababwe kati tuteeka wano nemugenda kati fene tujene emabega abantu ne bagamba gundi eyamusindise okolanga Abayisirayiri na Palestine agula ddole n'agiwa omwana
nagana ayambala ekimasiki n'agimuggyako n'amugamba Palestine akuggyeko ddero okubijjisa omuyizi yali namukulenga yamukyawakyaawa dda kati ekyo nakyo kisoboka okuba tuleme kugamba nti Hajjat engeri gye tukyali mu kooti banaye tuleme kusayira nnyo omusango sayidi zombi nze era ekintu kye nninze kubanga Hajjat byayogera tebigatta ate naba Hajji byabogera nabo ye tebigatta mayanja ne Hajji tebigatta sori zonna zirimu ebituli zonna ze kulaba kwange ekya Hajji kye kitagatta kireya gukyolaba kati kankugambe nze kyendowooza mu Uganda yaffe mu Uganda yaffe nedda katono ngenda kuwa mwaganya Viola kupane no sagala utandike kusonga bantu tona kuba na side nedda ndeko omuntu ayogere oba nina side oba talina muleka abeere abana abawala omwana gwe bakwata Nisha yeetagisa justice kyenga nti siriko side omwana ono ng'omwana omuwala twetaaga okumanya ani yamukwata kubanga story eyo yonna upcoming nga we byaze babiraga ku gundi ku YouTube birimu ne taata wono omulago empirago bayita Kazibwe agamuntu Hajjat gyaliko kati yamanyaga gayitibwa Kazibwe naye Kazibwe oyo tetuwulirangako side ye ate tetuwulirangako mateeka nti gavuddeyo kola ki omukwata mayanja problem ya story tetusobola kubeera mbadde njagala Kereya asooka amalirize Kereya bw'amaliriza then tudde ku mulala naye nga mbadde nyasobola tufune Kereya ye endowooza inendaba y'ebintu ebitulinze byenda bamusaidia Hajji kati kambaga ogambe Hajji baba talina musango teyandibaddeko muluzi kitale baluzira ate ekirala ku police Uganda police jemanyi Uganda police ogenda bulungi nnyo antikale it's okay kale talina musango jale kasoka malirize mayanja watugambira labayo nate ndaba side kati we okay tulina side kale togera mbadde njagala ntono kyagambye nti Hajji bwaba talina musango lwaki yasiwa kisoboka ne Uganda okusibanga tulina njagala kino kino kitunyumire bulungi nnyo bwe tunabeera nga ngona akyawendo wozaye noja noyingira muna noja noyingiramu omuntu oyo atulaba tajja kufuna kituufu kati ze mbadde njagala gwe kyona kyolowooza nti ono takinyonyodde bulungi gwe sirika gwe soko sirika owulirize bw'ofuna omukisa gwo yogera gwe kyatakoze eki kyembadde nsaba Kereya mu dakika ntono maliriza mayanja like ekyaleetera nze nkumamu ebitule musango gwa Hajji twava ku musango gwe nnyini ogw'okukwata okukozesa omwana ne tudda mu kuleeta ebintu bya Hajjat ebyemabega ebitalina we bikolaganira ddala yadde n'akatono ne kukyozesa omwana kuba ekituufu ekiriwo kiri nti abasawo baagamba omwana yakozesebwa kati lwotandika okuteeka embeera n'okanyuga amayinja n'ogenda n'onjuliza ne bennafumbirwa simanyi netwala ebintu simanyi yatwala ebintu Hajjat awataali waka waabwe bikwataganirawa n'okukwata omwana make your points ogambe Hajjat yakwata mwana ennaku z'omwezi ne bwezitize mwagamba Hajjat yaliwo bwe biti ne twagenze ku deni Hajjat kiraga nti omwana teyakola kiteyebaka naye kyetulina okumeka the points that tulina okumekanga naye okuva lwe baavaayo ne batandika okukuba Hajjat left right center awo omusango we nagulanga gulimu ebituli omuntu ali innocent kamba abuulire tewetagana kunyonyola nnyo omuntu ali innocent olaba Hajjat yasooka okolanga n'asirika ng'asirika busirisa abantu kati abantu abayonoona omusango yeffe ba social media in-laws relatives abo bonna bano bagundi omusango omuntu n'atuka okubuzaabuza oba Hajji yali oba Hajjat yaliwa tetwayonoona omusango ogwo inendikeso omusajja ayinza n'okuba alibambye ekitalya nga is very innocent inendikeso omukazi ayinza n'okuba bambye anonja justice y'omwana we nga kituufu omwana yakozesebwa naye nga amazima tegagenda kubeerawo olw'ensonga ebintu gye twabitwalamu nze ebituli byonna bikubiramu bwewo mayanja kujja bino kujja biri nga te ensonga eri nti omwana yakozesebwa Hajjat nga bwanonya justice nga bwe mugamba naye nange ekyenkumbi ekyo kyambuzaabuzamu tugende side eno ensonga ezo nga bweziwulidde nga bwezogeddwa nga bwe ziri bw'obiraba otya ensonga ya Hajjat byonna tebigatta bano abazze beefuula mu ofiisi ya minisita abeefuula mbu basisita ba Hajji abo bala mutyani badde asooka n'okukola they would have gotten arrested bani badde basibibwa okwetuma kye batali okuvaayo ne beyita baganda ba Hajji ate nga si baganda ba Hajji ate ne baleetamu kiri ekirowoozo nti Hajji yagambye nti bawe Hajjat emiliyoni 3 n'ennyumba it is another case era badde basaana okusibibwa kuba balina ne ku cameras badde basaana okusibibwa kubanga famire ya Hajji yavuddeyo negamba nti si kituufu kubanga bo balina enzikiriza n'okukkiriza abantu bakola ensobi naye bo balina enzikiriza nti muganda waabwe teyakola ki
teyakwata mwana okiwulira teyakwata baana kati mwana era abo abantu balamu yandibadde avaayo n'akola ki n'abasibwa nze ku nsonga eyo siina sayidi ng'omuzadde naye nga ne Hajji mwana wa muntu abamu kati nga kuffe tuzadde baana balenzi olina okuyimirira ng'omuzadde n'otunya sayidi zonna kino kyogambye kireya bye baleeta ebya Hajjati ebyemabega ebyaki ekyo kisoboka bulijjo kubanga oba omuntu ng'ogenda okufumbirwa olina okumanya omukyala gwe mutwala avudde wa background ye ekola ki eri etya okitegeera kuba tosobola kugamba nti amannya go wali gundi ne gundi ate n'okyusa n'odda mu ndagamuntu yo tisima avidact bakwa which is okay buli omu alina human rights ze asobola okuva ku mulinnya eddala n'agenda mu ki eddala ate tosobola kugamba nti omusajja ruumu gye yakwatiramu omwana katanda kaddeeka kakusatu n'alinnya n'adda akokubiri akasooka akokubiri akokusatu ne bafuna ne time y'enkumbi. That's my question. Enkumbi avaago. Do you know what rape means? Nze sikimanyi how it's explained here in Uganda naye rape is a very big criminal. Tebasobola kukwata mwana w'omundi gusooka. It was defilement. Defilement how? Not rape. Oyaye akakoma natanatuka. Weyagamba omukyala yavayo ng'agamba anoonya bwenkana omwana we yakwatibwa nendoza byombi kubanga era omwana ali kati bw'aba anti bwe tugamba nti bw'aba yakekebwa that is rape okukwata abantu bwe twatuuse kale mu kuleetamu enkumbi let's say it was defilement inendekesa omuntu omukulu gweno letegeera omwana omuto kati byombi kitegeeza nti Hajji bw'aba yabikola emisango gyombi agirina ogwa rape ne defilement kale tusooka tumujjako n'ogwa rape lw'ensonga tulinawo ekifaananyi ky'enkumbi enkumbi kati mama nga mama w'omwana ye yalina okujja n'obusungu ogamba rape naye tomanya kati gye muvudde mpulira abantu bagamba omwana simanyi yononeka da simanyi omwana yakola biki omwana ne waba yononeka musajja wange tolina kubakana mwana wange ne waba alina emyaka 3 waba alina 4 tolina kubakana mwana wo naye omwana wo atuukibwa atya okukwatibwa nga nnyina muli mu nnyumba egi emu n'akwata omulundi ogusooka n'akwatibwa ogwokubiri gwe nnyina obeera waobuvunaanyizibwa nze neba kotulo twange noba webase then kati n'omwana aba mukaba nga gwe nnyo tenga nebase Viola yemulugunyiza Viola ensonga eyo giraba otya kuba nkulabyeko wano watugambye nti tetulina kuba na side naye nkulabye nnyo bwe bogeddeko bali ku kife balinga Hajjat n'owagoti kife balinga nedda ekisooka guno omusango gwagenda dda mu kkooti ekyokubiri abantu b'endowooza nti abalinga abali ku saidi ya Hajji balina amaanyi Hajjat g'atalina ate ogaana ki minisita mukulu Balamu amaanyi g'alina Hajjat talina saidi yonna bannange mulimu ebintu ono omukyala bye baddagezaako okwogera kansooke nsiga ekifaananyi kyabimala enzire yeeno omuntu bwe nzijja ne ngamba mukulu mayanja nyina ensonga yange banzibye nga ku budde bonze go babbye nga abaganda bwe bagamba nti gwe bakwatya mu kituli yabakola ki yaba omubbi ate gwe tolina lukusa kunzijukiza nti najjukira nti naye wabbako nga tolina na reference nga tolina ku budde bonze mbandeese my point okitegeera mu kuleeta point yange ku ddakiika ezo sooka owulirize nze kiki kyendeese bw'omala okumpuliriza otandika okunoonyereza bw'omala okunoonyereza okole ki oteeke mu nkola by'oteekeddwa okukola ki okuteekamu so si ggwe kukozesa maanyi go g'olina mu kifo ky'okumanya ebintu ebituufu kubanga bwe banga bagamba nti Hajji yakozesa omwana nze mu ndowooza yange ne mu ntegeera yange gye ndowooza nti yandiba entono ndowooza bwe nti Hajji ayinza okuba teyafosinga mwana naye Hajji nzikiriza okuba nti ayinza okuba yakozesa omwana nsinzira ku ki nga nsinziira ku ki nti omukulu Hajji engeri gy'alimu hambo n'ensonga bwe zitambula ye muntu eyandibadde agamba nti bannange mbadde nsaba ku magulu g'abiri nga tewali namwogeredde nti mbadde nsaba waba nga waliwo obusobozi bwonna osobola okunzijjako enkwanso n'omwana ne bamujjako enkwanso okwongera okulaga nti siina kikyamu bwe kuba kwemalako buli kyennyina kankitunde nzijjeyo amazima bw'aba yagisaba kati guno omusango tukkirizibwa okuguwummula gavumenti nekola kyeteekeddwa okukola era
era guno omusango ffe abantu ba bulijjo gwatusuuka dda mu ntegeera amateeka ge gamanyi galina okukola ki okukola ate omusango guno lwaki naliko ne lawyer awo lawyer in fact ku mbozi zino zetwakola kwali eziwedde endo za last week nagamba nti omusango guno waliwo ekigambo kuba nti omusango bwe guba mu kooti guba tegulina kwogerwako naye ate wasobola okubawo embeera nga musobola okugwogerako etya nti singa wabawo ebijja mu mawulire okuva ku famire y'omuntu aba victim oba omuntu eyawaabira singa wabawo ebiba bijja kati nga olaba nti Hajjat wabadde nnyo mu mawulire omusango guli mu kooti oba guli mu mateeka naye Hajjat najja n'agamba waluthikali bbala negamba nange omusajja yakwata omwana wange nengoledde omusajja ali muki alimba amateeka nti ekyo kireetera abantu okudisikasinga olw'ensonga nti bano abakwatibwako baba babirese muki era nga bwenzo bbeerawo n'owuli najja n'agamba nti nze Hajjat mumanyi era Hajjat oyo bwe yagira bwati bamwanjula era akayi yagira bwati n'abali ku mukolo sebati bali banganda ze era emmotoka bwe baleeta ebintu n'abitika n'abikomyawo e Kampala okitegeera kati ekyo kireetera ffe abalaba okujja okuba kuno ekitukola ki nekitudiskasikaali ketugenda okwogera nti buli kyetulowooza ekitasoboka wano Uganda kikola ki kisoboka okimanyi nti guno omusango singa ndowooza bulowooza okusinzira ku maanyi gavumenti yaffe eya Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa geeyina erina amaanyi agakeera ku makya n'emya naga nti kati guno omusango gwafuuka gwa kooti gwava dda muki mu bantu era ffe bino ebirowoozo bino bye tuleeta bireetera okujja abantu abanoonyereza ku kituufu kubanga ffe nze buli wendeeta nono n'aleeta mutandikwa confusinga bano ate bano betu confusinga tebalina lunaku lwe bagenda kusituka genda ku ground teruliyo era nze simanyi OCCID akola ddi OCCID omulimu gwo situka genda ku ground kituufu Hajjat kuno kwasula babadde balinamu obutakkaanya n'omusajja nenda vayola okukutangaza mukati ba CIDs bagendayo ku ground era naye kyovala babeera muleya tajja kwambala uniform olw'ensonga ojja mutya babaku alina kyabuulirizaako babuulirizaako tutwagala tugambe nti babuuliriza ebintu bino naye lwakuba nti Mayanja kyeyagambye nti omusango redde gwajja mu mawulire ate tetusobola butagwogerako kati ovala guli mu vulugu mungi nabijja mu kamwa ka lawyer wasoma amateeka nze nyina okukkiriza n'endowooza yange mu ntegeera yange nti abantu abakwasisa omusango guno balina obuyinza obutujja ku musango guno banoonyereza ekiri mu mateeka lwaki oyagala tuguveeko njagala tuguveeko kubanga nze bwennakuba n'oli nakuba okimanyi nti buli muntu abaako ne background ze ani nze nkuwadde ensonga nange ntudde wano nina background zange embi n'ennungi anti kati kakati tuzireeta musango onozireeta okumanya nti omusango kati weefuula omulungi omusango guli nti bwemeza zaaliyo nga mwandopa ne mujja ne references zamwe it is okay kitegeeza nagenda mu kooti ne mbasingirayo mwampayiriza kati nzo omuntu singa abantu twafokasinga ku musango guno tigwali gwa omusango oba deferment naye twadda ku bintu ebitatukwatako kale obulamu alina obulamu bw'emabega menje olina obulamu bw'emabega nina nonalina nange nina obulamu bwange bwe tunadda ku bulamu bwaffe emabega tetukwatagana bwe tuli kati ku mwana w'abantu nayogera ne lawyer era lawyer atali oyo naŋŋamba n'ategeeza kuba namubuuza ne mugamba nti naye ate omusango Hajjat gwe yawaaba ntuwuliziganyeko ne mubuuza nti omusango Hajjat gwe yawaaba gulabika nga public eguvuddeko kati bali ku bibye ebibi mukwatako ye ng'omuntu naŋŋamba nti Geoffrey kiyinza okuba ekikyamu naye ate era ne bineeno nga bwe biraba bitambula mu mawulire nabyera bisobola okweyambisibwa mu kooti ng'obujulizi mu byonna ebyo ebyogerwa n'ebikola kisinga babeerawo lawyer omu ku sayidi emu ngamba katono kyannyonnyola kati ng'omusajja bwe yavaayo eyali bba wa Hajji tuwuliziganyeko saba tuwuliziganyeko nga bwe bagende wa bbala mu minisita ne batuula omusajja najja tata w'omwana tata wa Nisha tebaatuula bamuyita kunyigiriza
atuwuliriza Hajjati owulirizaako ngabo yajja ne batuula ngabo yajja ne batuula ne bagamba nti no omusajja oyo tuliziganyeko omusajja oyo yajja talabirira baana akatono talabirira baana simanya ate nali mbalabirira omukyalo yanzijjako abaana nti ebintu ebyo byonna byonna bisobola okukya ne bituuka nga nibyatwakingibwa ku musango guli because bano bombi bazadde baaki omusango gwali ki Mayanja musango gwali ki yesiri kusaidia tuleko wansi okuvaayo ku musango omwana we akwatiddwa ate nga bamukakana bukasi ebyaki ebyebyapa yani badde ajira ku nsonga yani bamukakana bukasi kituufu omwana wange yakwatibwa agoberera ensonga eyo ddala ali yakwata omwana wange oba teyamukwata naye n'avaayo nga yayale ku bya ssente nga kooti bwegamba nti omwana yakwatibwa nze that is my point kuvaayo kumanya kubanga ne Hajjat sijja kubeera kusaidia nze I'm a middle person. You're not. I am. Kubanga ndi muzadde Haji naye mwana wa muntu. Yes, mwana wa muntu. Kyenkugamba ne Hajjat mwana wa muntu. Kyenkugamba kati ate point yoneri wote tuli kubana ababiri. Tuli kono mwana nisha. Kakati tosobola kufojinga mbozi. N'ogamba nti abaana basula batano mu kisenge. N'ogamba nti deke esooka omusajja omukulu oyo gwe nalabye mawulire abasajja bakola ebintu nakwata esituganya abasajja bakolera sakuoleza Haji nti tasobola kuba nti teyalya mwana naye kyeŋŋamba evidence sokondeko maliro kati n'okwata deke y'okusatu omwana nga baganda babalala abato mwe bali naye baka ku mwana we okusooka ate bawulira ki nga bavaayo omwana nga agamba bamukozeseza emirundi 5 emirundi 5 kuva olwo ng'abaana tebavangayo kugamba maama waabwe alopa ku gwokutaano ate gwokutaano ng'ogusooka gubaddewo bannanga abaana batya abazadde baabwe bulijjo kalo kati Haji niwaba yakwata omwana oyo bategeeragana tewaliwo okugamba tewali byakutegeeragana nze kamba buli abasajja bakwatira ddala abaana baffe sikiganye ekyo sikizange bankwatako nawe bakureepinga soko olindeko Kereya atubuulire Kereya bakwata batya I'm not going to give my story naye nga bana Kereya atunnyonnyole kubanga eno koti y'abakyala n'omusajja wakwanira odduka misinde maama neiba gundi anko gundi yazze nankwata ku bubeere n'omugambira kati kankugambe Karo olaba abazadde baffe nze mama wange nali mutya nga mama wange mutya n'okwogera naye era nze ne bakyantuukako nadduka wa neiba neighbor gwante ogamba mama cause mama wange si mukambwe nnyonyonyo but she was this person she was a single mother ye mukazi abeera busy Monday to Monday atuneza kyakola naga ati kyenkugamba nze ng'omwana natya maama wange that age nali mwana muto nga ntya maama wange okitegeera abakyagezako okugamba abaana abangi abakwatiddwa nga tebalina ebavaayo kwogera era ono omukazi Hajjat w'amaanyi nnyo gw'omanyi okuvayo n'oyogera mu kamera ky'omwana wange bamukwata alina okuba alina ekigendererwa si ekintu ekyangu kitegeeza waliwo kati olaba nze niwanje ekintu ekyakyembagamba abantu oyo omukyala famire y'omusajja yavaayo n'egamba Hajjat yasiriwaza Haji buli kyayagala akimuwa yamuloga kati omuntu gwe naloga buli kyenjagala akimpa ne kalinaagi mpadde ate lwaki muteekako ekyokwata omwana kitegeeza ngenda mugamba ite empapula ziri bigwe anti awo Haji naye kabugezi yadde engulu eddogo ne lifuna expiry date weyagamba nti ennyumba giteeke mu mannya gange ogambe nti kukuziza Haji kabugezi nadda abaana esore magifuna bulala omukazi yagamba ite yali nayo bali bakola meeting nga mukyalo tayo yali nayo bakola meeting bafamire ne bagamba baagala bamuwe bino basirike kuba basooka ku family munda ebaze ku nsonga yo family yavayo nange nawulira family yenyini nga yeyogera bamala okukkanya naye nga Haji agamba nti ennyumba eno njagala kugikuwa naye ngeri mu mannya g'abaana si mu mannya go kati ndoozi omukyala yali alina abantu babamuwa amagezi kati bwe yaddayo nga bamaze okukkanya balinze kusayininga batereeze kati bwe yaddayo ndooza ne yeebuuza ne bamugamba tekikola kati n'akomawo ye ng'asaba bawandiike nti bamuguzizza Mayanja tuleme genda wala tuli bantu bakulu Karo nina abaana nkwinamu abaana babiri ogenda kukwata ekyapo kiteeke emmanya g'abaana bange abaana bange ba minors kuba n'abaana abato obataddemu ekyapo kitegeeza ngenda kubako nga signatory waabwe si bwe kiri nsonga ki gye ŋŋaana okuteeka ekyapa mu mannya g'abaana bange amagezi tetwenkanya nedda se bannange ebyo byonna mulaba tukaaya na simanya kalina simanya omukazi alina kalina nnya simanya Haji mu nnyumba zonna alinamu kalina emu simanya Haji alina abakazi 8 byonna tetwagala kukola ki kubiwulira twagala okumanya ekintu kitya kimu tetwagala kumanya simanya Hajjat bamwanjula simanya ebintu n'abitwala ewa neighbor
ayinza okukola ebitalo wa neighbor ng'alina ensonga ze tufata bitukwatako naye point eri mu ddiro twagala ekintu kimu nze nnyinza okuba nnyina sayidi oba siina sayidi naye kanjogere kyempulira kyenjagala okukola ki okwogera nti olunaku olunakya ku makya nga Hajji talina musango nga luzuuliddwa nsaba Katonda ow'ekisa abonereze Hajjat ate nsaba Katonda ow'ekisa bwe kiba nga kituufu nga n'omusajja oyo yakwata omwana naye avunaanibwe mumpulira bulungi naye nze nnyina okukkiriza mu bwongo bwange ne mu ntegera yange nkyesibako nnyo nti olaba omusajja alina obwongo obusobola okuhandolinga abakazi 5 nga bonna abagala nga balina amaka aw sure nti kanve ku luzungu okakasa otya nti omusajja oyo talina bwongo bukakasa mwana wa myaka 15 nti ngenda kwagala ebbanga lyonna maama wo nga tategedde era nze nnyina okukkiriza mu ntegera yange ne mu bwongo bwange nti Hajji teyakwata mwana wabula yamatiza omwana n'amukozesa bwe ndowooza that is my point yes sikakasa oba kyekituufu naye nze nnyina okukkiriza nti omusajja oyo yamatiza omwana n'akola ki n'amukozesa ati bwe bakumatiza bakunnyonnyodde nze olaba maama wo oyinza okuba olaba mwagala naye si byendiko ate ekirungi sinze nkuzaala nkuwa example ngeza bugeza kubanga ffe twabeera mu myaka mu ndowooza yange ffe twabeera mu myaka 14 ng'oli mu myaka 14 n'otunuulira omusajja kwana nga wa myaka ameka nga bw'ojja kumubuuzaako owulya nga wenna weekuŋŋaanya naga kati weefukamiza ati tugambe oli bw'ovayola mu kuva dda mb'ofukamira kati kankubuulire bino ebigambo bino byenjogera kambiddemu waliwo omusajja wano mu Makindi musajja mukulu musiraamu yaŋŋamba alina omwana wa myaka 17 kalenzo kwawozanga 18 kuba yeboza myaka ng'ebiri emabega yaŋŋamba alina omwana wa myaka 17 mwana we yamuzaala naye yamutunda dda ku musajja agenda okumuwasa ne mubuuza n'otunda omwana nga tamanyi nga nnyina wamugamba naŋŋamba nze saagala kumanya ne mukakati omwana bw'alikula n'agaana okugenda omusajja ng'agaana atya nga nze mumuzaala kati olaba omuntu osobola okuwaayo omwana wo n'omutunda nga n'omwana tamanyi nga nennyina tamanyi kuguna omulembe gwonkakasa otya nti omusajja atazaala mwana oyo ng'alina abakazi abasukka 4 ng'anyenya olaba omwana anyenyanyenya obubina si gwe omuzaala oyinza obutamufosi yali yalogebwa nga ne mukyala mukulu tamuwulira kambabuulire lindako nsooke nkole pointi yange eno nze nali mbeddeko n'omusajja njogera ntya Katonda sityammwe nabeerako n'omuvubuka ngambe musajja ng'alina mukazi we naye nze kuva dda ndi mukazi hasola mpambana kuba nze saafuna budde bugenda ku ssomero mbedde nnyo mu haso y'okukola ki y'okunoonyaamu akasente nze nabeera n'omusajja ng'alina omukazi yes netukkiriziganya ne mugamba nze sigenda kuteekako foosi yakumpa kino na kino wabula gwe nga gwe omusajja nyigiriza onkolereyo kano ketwateesanga abantu ne mugamba naye nze buli ekikwatagana ku buvunaanyizibwa obwange nja kukola ki nja kubwekolera kulya bulungi nja kubwekolera naye nze buli kye nakola ku maanyi gange omwami yagenda nga n'agamba abantu nti yakola ki naye nga nze namuwa department eyeewe yali alina okukola ki department kanjogere yalina okusasula ennyumba kuba naye yali ajjanga n'akola ki n'agikozesa naye ne mugamba okusinziira ku nfunayo nange eyange sigenda kutikka buzito bungi nti njagala kino nzireka akasente kenkolamu haso kayambe nze nga ki ng'omuntu naye buli kye nateekangako engalo tugeze for example nga toyagala akuweyo ku ssente oguze kapiki ati nkuwadde obuvunaanyizibwa tunulidde nfuna nti amayanja wange ayinza okuwafuna emitwalo emeka 2 ne kugamba nti egyo emitwalo 2 mu mwezi ojja kusasulanga nnyumba yokka nze kankole haso nkole kino naye ekyokulabirako kyenkuwa nti nze buli kye nakolanga mu maanyi gange nga yafuba nnyo okukwatiza abantu nti yakoze eki yakikoze kati mpunzika nzizaawa nti Hajjat ayinza okuba badde abeera n'omwami oyo ng'omukyala akola haso okubamu ne ssente ze n'omwami ng'alina obuvunaanyizibwa bwakwasaganya ku famire eyo nga buli muntu ana kyakola ki kyayamba munne kati omukyala ono bw'aba ng'alinamu kasente
kigenda kulowooza ffe abatu abalaba family eyo ompulira kigenda kulowooza abalaba family eyo nti omwami yakola ki yafawundinga yekka nenge ebintu olusi byabameka obanga buli muntu alina haso gyakola ki gyakolamu mayenje waliyo amaka nga baana waliyo family nga balina abaana bana ng'omukazi waliyo amaka nga balina abaana bana ng'omukyala aweererako babiri n'omusajja aweererako babiri ompulya bulungi nyina kyenjagala okugjayo nti okusinziira nti omusajja ompulya bulungi nti okusinziira nti omusajja ye faawunda ewaka nze sirina bwe ngenda kuvaayo kumatiza abantu bali nti mu nyumba mu baana abali ewaka mpererako bameka n'omusajja aweerera bameka respect bagenda kusigala nange byenkoleredde abantu bye bagiwa muki bagiwa musajja kati ffe tukonfaminga tutya nti n'ebyobugagga ebyo omukazi talinaako maanyi era lwaki batunuulira nnyo kino nti Hajjat yajja n'asaba nze njagala Hajjat aveeyo omusango gwafuuka gwaffe ffenna nga bamugambye njagala Hajjat ajja aveeyo akonfaminge nti nze njagala kalina njagala kino tukitegere nga siffe kuva muki mukamwa kaffe kubanga Hajjat ayimiriyangako mu kamera bwati n'agamba nti njagala kalina njagala kino ebisango giggwe omukazi yatuuka n'okubagamba nti naye lwaki nze temumpaako ku matu temutunuulira bizibu byange bye nakola emabega kamaleyo ndindako temutunuulira bizibu byange bye nakola mabega naleeta ekizibu kyange kyakufuna bwenkanya bwaki bwa mwana wange bwe tuba nga tulindiridde bwenkanya ngera emisango egyo olwo abagikwasaganya lwaki ffe tetwewummuzaako kubanga buno obujulizi otugamba nti bwe buleeta ate bwe bukonfusinga bano nga balina kye batuukako bwe kiba nga kyetaagisa kale buli muntu asonde batwale haji kuba ffe tuyinza okukwata tuna biyuma batwale haji batwale omwana babakebere ogwo musango nagwo guve mu bantu kati ku nsonga eri omwana oyo bakwate enkwaso za haji nezanisha tumanye kituufu ani yakwata omwana kuba kyekikulu kyekiri mu bakebera abantu abo kati ku nsonga eri eyokugatta gyogambyeko nti kati simanti ate Hajjat anza n'okuba neke nnyini yagatagata abantu kye bava bawakanya ekintu ekyo nti nga bwe nakugambye nti batunuulira ebibaddewo n'ebizze bibaawo gwe ng'omuntu obadde weeyisa otya era bwe baba bakulamula mu kkooti basinziira nti batunuulira likodi ye okuva emabega nti ozze weeyisa otya bali bakusobyeko wali okozeko omusango gwonna emabega ne bakukwejereza oba gwakusinga ne bakusaba ne bakuta kwe bava omulamuzi kwasinziira okuwa ekibonerezo ku musango gwe oguba guli mu kkooti mu kaseera ogukuvunaanibwa kakati Hajjat bino bize bimwogerwako eyo gamba nti kakati yabba ebyapa by'omusajja omusajja n'amutwala ku poliisi ekibuye Hajjat n'alyoka ajjayo ebyapa nti bibino kubanga nze nalaba Hajjat ng'ali katono tugende kasooke malirize nali ku gundi okolera bantu nali ku gundi nali ku TV bagita Salt TV omwami bamita Mutebi agikubaganya nendaba Hajjat Zula nga agamba nti nze amazima genyini sina kintu kya musajja kye nalinzibye sina kintu kyonna era bannange ndayira sina kintu kyonna kati namugamba nti naye tugireko ku biwandiiko byonna by'olinaga nagamba sijja kubijjayo naye mpozi bwali banga waliwo omusajja avudde ga nti namubba aveeyo wayita ennaku bbiri ngenda okulaba nga Hajjat Zula omusajja mututte nga bali ku poliisi ekibuye nga ajjeyo ebyapa ng'omusajja agamba nti omukazi yatwala ebyapa byange emyaka 8 emabega bulijjo nabimubanjadde abimpe n'abiremera ekyaddako awo simanya mbu ate kati ebyapa Hajjat yagenda nabyewolirako yabyewolirako simanya okusasula bagenda bombi bakwata abaana naye tokimanyi tolina bukakafu ku ddeeka 3 anti okumutwala mu kkooti kitegeeza yali yabiremera ekintu kyakintu ebyapa bagenda bombi okwewoleraku ssente bwe bagenda okwewola ssente ne bazibawa ssente balwanira nayo nga ssente babawa miliyoni simanyi 6 zakulabirira abaana bo ne balwanira ne bakaniramu ku ssente ne mwami we n'ebyapa ne bakola ki ne babirekayo kati ono omusajja alina okuleeta ssente bazizzeeyo babawa ebyapa
omusajja tereta sente Hajjat yakutwala sente nsonga ki yamutwaza ku poliisi okujja ebyapa poliisi ekibuye amusajja abifuna musajja ayimira wabbalamu n'agamba nze ebyapa byange mbiyina mwamulaba anti bagende wabbalamu nga bamaze okuva ku poliisi ekibuye ngaomukazi amaze obbireeta story yali bweti nti omusajja yayina okusasula essente z'abali bamuwa ebyapa omusajja nga tanaba kusasula sente era kyali batwala ku poliisi ekyamujja naye nti yali force ene mabega ekyamutwala ku poliisi bajjayo basasule sente z'oli eyabawola babawe ebyapa Hajjat era sente kigambibwa Hajjat yasasula sente omusajja kintu teyasasula sente anti kintu yali avudde yakleminga agamba nti babibba ate ngolwedde babyewolerako babiri omusajja yayogera nti sente bazeewola kulabira abaana kati fe mama muleno tugamba mbu babba nedda anti kyembuuza tonde mayanja ngagamba bwagandi babba abatulaba tweyanzike mwebale kutulaba togenda okubeebaza ensonga za Haji ne Hajjat zikutte wansi ne waggulu ekooti y'abakyala yetudde essaawa zino okubako nekyesalo tukyakubaganya birowoozo ku nsonga eno neri naye nga twetololera awo maka nsonga za Haji ne Hajjat okulaba nga tubaako gwe ali eyo ali mu mbeera bwetyo okusobola okubako nawe nekyoyiga n'okumanya ekkubo lyosobola okutwala nina omwami bamita Saalongo nali naye wano ne tutuula era nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga za Hajjat Zula ne Haji n'agamba nti Jofule obuzibu obuliwo nti bano abakyala abajja n'abaana baabwe mu maka g'abasajja kizibu kinene kyamaanyi nnyo era n'alaga obuzibu obubivaamu byonna n'abinyonnyola bulungi era n'akomekereza ng'agambye abavubuka nti abavubuka ng'ogenda okuwasa togezanga n'oyagala omukyala n'omuleeta noga nti omuleese akufumbirwe nga zze n'abaana adisi mwagalireko eyo muleke abeereyo naye togezanga nojja naye nali ndi awo katono kamalirize ngenda bawo buli omu omukisa eno sho yammwe kooti y'abakyala ngenda bawo buli omu omukisa ayogere nali ndi awo nendaba ku kooti yasooka ekajjansi ku kooti yasooka omukyala n'avaayo mu kamera nze namwe mwamulaba mu kiripo obwo n'agamba abananga abana ab'obuwala ab'obulenzi temugezanga ne muwasa abakyala abazeeteko nga mukyala yayogera n'embikwanaganya ne bya Saalongo byayogera katutandikira eno nzije bwenti tutandikirawo omukyala azaddeko agwaniddwa okuwasibwa agwaniddwa ddala nnyo okuwasibwa naddala nga Katonda akusudde ku mutuufu omulungi wabula kyempamu ba boy children advice kiri kimu nti bw'osanga omukyala ng'azadde abaana be bana eddi erisooka n'alisuulawo n'ayingira obufumbo obwokubiri n'azaala abaana balala babiri gwejja n'ojja n'omubakira omukyala azaddeko si mubi si ffenna nti tuli babi kiyinza okujja chance nekkwata nti omwami gw'osoose naye mu bufumbo enkolegana n'entegeeragana n'egaana okukola ki okukwatagana okitegeera kati patience in life eba yeetaagisa kati abaana ab'obulenzi amagezi gemba w'osanga omukyala ng'azadde abaana bana edye erisooka n'alivaamu n'agenda mu ddi eryokubiri n'azaalayo babiri n'ajja n'akugwako nga ddya lyakusatu n'alyoka akuzaalirayo obwana bubiri weerabira nnyo bakuwuubawuuba dda oyo aba muzibu era abaana b'obulenzi mbagamba nnyo oyo mwegendereze nnyo beebo bolaba batupamira abaana ffe bbi ku bongo n'amuwunza ne kibeera awo nga tekitegeerekeka omukazi akuba bukubi ntoli kubanga kiba kizamaani nga kiwubya ensi obufumbo obusooka nebugera kati gwe kisibirako owookusatu kiba kizze kumalirira ddala okitegeera nga kizze kutuula n'obukadde bwakyo kibubalidde abo nekikonoonera abaana bo bekikusanze nabo nekiryoka kikonoonera amaka n'abakyalako nga wazaalako anti yazaalako gaali ekozeeko eno eba ekutuse waliwo gaali ekozeeko mu maka segundi eddi erisooka okiwulira ekyo si kikuba abantu tutera okusinkana n'abaami baffe nga tukyali baana bato ne mujja ne mukula ne mugaana okukwatagana either ng'omwami Katonda gwakusansiza mu ekyo ekiseera obadde mutono muzadde abaana ng'amagezi ge matono sijja kugamba nti enkwatagana n'egaana kwegamba ng'olaba obwongo obukola tabulina abaana abasuulidde tasobola noga nti owange let me move on awo ensibira ngambira basingle mothers awo weetaagawo patience time erina okubanga nnene nnyo until you get the right person okitegeera kaakati awo nedda nti olwo nekyabuuziza nti abakazi abazaddeko tulina kuddamu okufumbirwa tulina okuddamu okufumbirwa okitegeera naye abaami bakyegendereze nnyo tosobola kusanga mukazi azadde baana bana
n'agenda mu ddyo eryokubiri n'azaalayo babiri n'olyoka ojja omusibirako naawe n'akuzaalako babiri oyo butwa kati gwe atayagala kuba namba ono Kireya w'ensonga yo omusajja omukyala ng'azaddeko abaana babiri omuvubuka oba omuntu yenna agwanidde okumuwasa abeere naye era basobola okubeera mirembe because bagamba nti muba n'ebizibu bingi nnyo muba n'okusoomoozebwa nti bw'ojja Kireya tugeze nti nze nakuwasa nange bonsanze oba nina abaana nti abaana bange bwe mbako oluusi nfunya akasente ka school fees tekamala ne ngamba abaana kabasuke bagende ababo bate bagenze ne lufuka lutalo abaana bange tobaagala naye nga ate nabo balina kitaabwe muba n'ebizibu bingi nnyo temusoboka Kireya mpulira oyogera ku nze byonna oli kunkubanza misumali okomera nze naye wendi olimba naye nze opinion yange kwekyo ekintu ndowooza kiba kusanga muntu atali mutuufu abantu gye bali nga zadde oba marriage eyasooka n'eyokubiri nefailinga marriage eyokusatu nebeera successful abantu gye bali kati olaba ebintu byokwata abaana oba ebintu byokusomayo y'abantu kati waliwo era sheekh omulala simanyi muwalimu yakutera omwana abaana bajja okusoma eddiini yabadde si mwana we so ebintu byokwata abantu tebirimbo ono omukazi yajja single mother najja n'abaana be wange munebiki nedda ebyo birimu mu communities zetulimu yes kati tuleme kubiteeka kubya ba single mothers kujja na biki anti kwakijja kikino bo bagamba oli omukazi yagamba bo muwasa omukazi alina abaana ajja n'ebizibu binnyo agenda kusuula mu bino kati bajjawo kiri kyetwatandika nakyo ekyaki ekyokukwata omwana batuzimbeko ekyobubi so nga ate omuntu osobola okubeerayo n'abaana ng'omukyala ng'obufumbo eri bwagaana ine ndikesanze n'okuba omusajja yafa nemba n'abaana bange nenjira nensanga omuyaye nantulamu nga musajja mulungi nga talina buzibu netubeerawo waliwo nekibeerawo nekirala kati sekankubulire ne generation amalirize submission ye ne generation gye tulimu kati abantu ekyamenyanga abantu ebisinga bwavu ebisinga okumenya abantu okubatawaanya nti ogenza wasiza omukazi alina abaana basatu olina babiri temulina sente ziweera abaana mugenda kuyombagana naye bwe mba nina sente zange mperera abaana bange sigenda kubira musajja simu kwa benakubira tata wawe nejo tujja tulwanya nawe akubira bawe tava wa bawe anona anti checho Kireya tomujjako soko muleka wendo submission ye buli lojjamu bwotyo bo mujjako obumbuzabuza kati wennabeerawo nga nkubira oli omusajja tukyankalane ate naawe toli ready kunyambako ku baana bye mutugamba batawaanya bakola biki nsobola okwerera abaana bange ne tubeera mu mukwano n'omusajja wange it is very okay kubanga wawasanze twawasa abaana bange n'ebintu bye mututeekako bye mutuzimbako mbola okuba nze n'abaana bana ndi mubi bananga omuntu ayinza okubeera n'abantu basatu nga babi omuntu wokutano nasembeyo nga muntu mulungi honestly n'omuntu azaawa okutano nasembeyo nga muntu mulungi katika lolaba she says olaba ono atayagala nnyo second wife lwaki yamuononera marriage ye bambi she's right but right now ayagala okufumbirwa kyokka alina abaana bana kati gogenda kujja omusajja tazaalangako agenda okuwasa nga tazaalangako ng'alina abaana be ng'alina n'omukazi ng'alina omukazi mwagaza kati ogenda kikola otya nja kulinda gye bali kitegeeza nafuna mwana wa myaka 14 oba 15 oba 2 kulwensonga oyagala omusajja tazaalangako atazaalangako mwagaza kingana amini kubudde buno nedda vayo kankuddemu omusajja atazaalangako mba mwagaza njagala muzadde nga anti yazaalako n'anobayo lwampisambi ye lwampisambi kati mwemugenda kwatagana yali omubi kati bwafuna nze nga nze owokubiri nga tugenda kikwataganya bulungi ne baana baffe tubakuze bulungi tubeewo aliwa oyo bakulema nkita mba nkyanoonya nkita ddala mba nkyanoonya Viola abakazi abazaddeko Viola nabyo nga kikwatako wano tukyogeddeko wano kikutteko nnyo Viola abakazi abazaddeko baba n'ebizibu era abavubuka abatandika okuwasa temuna kuba bigambo bya Saalongo n'ebyava ku kooti mubakyala bannammwe ekisookerwako wemba mutandika okudeetinga mwogerezeganya okulya bulungi nti nze munnaye Viola nafumbirwako nina abaana bange basatu naye abaana bange abo basatu bali mu kyalo oba nze abaana bange tebava wenkola ki nkunnyonnyola okuza kuwakana okolera bantu oba olina nkolera bantu era nakukenjize nkoledde bantu kakati bamumala okukkiriziganya
muteekawo enkwatagana gw'omwami yennyini osobola okugamba mukyalawo nti nze nja kukola kyensobola okugezaako okukola mu nfuna yange naye tojja na mwanawo byonna bisoboka kati kitegeeza buli ekigenda okubaawo eri abaana muba mwakyogerako dda n'omwami tekijja mu bbanga naye tolina bwomumatiza nti omusajja asooka tasobola kukulema mukitunuza nnyo ku bakazi naye osanga n'omusajja nga yakawaza abakazi 4 5 6 kitonde kyabwe kitya ogambye otya kyabwe waliwo kusajjala ati kala otaganira kufumbirwa mwali na mukazi wakubiri gwe noonya aliwa omwami alina omukazi ojakinyingira obufumbo bwa munna ogenda kujja watalina abalogo betwogera kabafumba wanozaalawo omwana ogenda kujja watalina tukomewo bavayola kati mukole bwe muti tukomewo bavayo tetukayana oba bakazi abazaddeko batuwasa oba tebatuwasa tuddeyo ku point ani yakozesa omwana nedda ekintu akivuddeko dda tuli ku point eno vayola programu eno sigogikubiriza eri issue yawedde twagikubaganyizaako ebirowoozo kumpi okumala eddakiika nga 3 katulese issue endala bakazi abazaddeko tetulina kuva ku mukwano tetusobola kuva ku tuli kukuwasibwa kati nno kangabuulye kino kamba nnyonnyole kino ekintu kisobola okujja bwe kiti n'ofuna omusajja ogwo wasookerako ne muzaala omwana omu 2 oba 3 ne bitatambula bulungi n'omuta bw'omuta osobola okufuna omulala owokubiri bw'ofuna owokubiri walaba ng'aganye oli waddembe okwesalirawo nanze bwe nasalawo neŋŋamba nti siriddamu kukola ki ate emma nkola kyewe kufumbirwa ekyo nakola ki nakimala ate wamugoba muganye yakazaala mali taddamu nzadde mu musajja asooka nazaala muomu naye kuwadde example nina abaana 2 nazaala muomu nkuwadde example nze omwami wange yasooka yannema nga si mu bubi era famire ye tukwatagana bulungi twewuliza naye omusajja asobola okumala emyaka egiwera 5 nga simuwuliza omu ku bafamire y'omwami wange abaana bawa obuyambi yadde 6 nga wamunyiiza nnyo manya abakyala munyiiza nze omwami wange kola bwoti nze omwami wange njogera nti Katonda simuwaayiriza twefuna tuli baana bato nga naye mwana muto naye omusajja okulabirira omwana guba mutima omukazi ne waba kunyiizizza emirundi 9 mu 9 mu 9 mu 5 lungiri omwana abawuwo fa abakazi tuyiwawo omubiri n'olabirira abaana b'omusajja naye tebaba babo abaana be bwe mwaya kamuza ekibuuzo bwe mwayawukana omusajja nasigala ina access ku baana be because tulaba wana bya Haji ng'agamba nti abaana bange nali balabiridde naye omukazi yabankweka nze abaana bange leka nkunnyonnyole nze obulamu bwange katumuwulirize nze obulamu bwange sina mama wange samulabako sina nasubi nti ndimulaba tata wange yafanga nyine emyaka 13 jajja wange azaala tata wange nafanga nyine tata yafanyira 9 jajja wange azaala tata wange nafanga nyine emyaka 13 kati mukadde abazaala yali yava Rwanda kitegeeza nti waliwo nnyo family sina bantu bange kati kitegeeza nze sina wansobola kukumira baana abo mu maanyi gange kuba nkola sijja kubeera akakulabirira baana abaana bonna bakwata ne bateeka ku saidi yaabwe naye njogera nti Katonda ne babagala kabiriti ka 2 bankubira obujulizi obusookerwako oyo mukyala atuddawo oyo mwanyinaze watomera amanya abaana bange gye babeera okitegera bulungi omusajja muvuddemu tewali kyasinga kunnuma nkedde ku makya ndabiridde omwana wange muweeredde asomye saawa zino ali mu kya 7 nga minisita Bala mwakolanga bwe yakola Hajjat kwata omwana omuweeyo mwana ataba omwana wa musajja watalabiridde ebyo byokulabirira birala mu bitulemu kwali kufutyanka mukazi naye yagamba nti omwana muwo omusajja naye ate omusajja muno tula ku mmeeza akuliyirire anedda yakyogera balam katono yes bulungi omukulu yenna akwasisa amateeka bw'amala okugamba nti gwe Viola genda okwatagana gundi omuwa omwana we kubanga emyaka gito abanga alagidde anedda katono yabiyingiramu kubanga ezo ensonga sizo zaali zitutaja ti mu kooti katono era sizo zaali zimutute mu ofiisi eyo kamujjukizeemu Viola kankujjukizeemu Balamu yagamba
ye yali asiga kifaananyi so okubeerawo n'agamba nti omwana ono kati akuze alina okubeera nekitaabwe naye mu kubeera nekitaabwe bo baba baagadde eddembe lyabwe kansoke nkunyonnyole mumpe omukisa bawunyenge ensenene abasajja batalira mumpe omukisa nnyonnyole ekintu balamu kyeyayogera kati balamu yagamba nti ye yali awa kifaananyi kye ekirina okubeerawo n'agamba nti abaana bano babanga bakiza bagabeera nekitaabwe kubanga bakuze basobola okubeera naye mbu bw'obanga omusajja nga tewalabirira mwana nti muba musobola okutuula era nga muyise mu kkooti oba mukukkaanya naga nti musobola okutuula ne babalirira ensimbi omuzadde ono zaakoze because taata w'abaana tiyabalabirira nti n'abalirira ensimbi omukyalo zayinza okuba nga atadde mu baana abo omusajja ono n'azikwata n'aziwa Hajjati naye abaana babeera nga bali free okubeera ne taata waabwe ne maama waabwe era Balamu yasembayo agambye mugende mwogeremu mwenga bazadde n'abazadde mulabe kyemusobola okutukako kukukkaanya n'agamba nti naye nsobola n'okubasindika mu kkooti ne mumalirizayo ensonga zammwe eza famire ne mukola ki si kulagira oli ati awo yaba yalagidde ki Viola abo aba alagidde ki so bwe kito bwe kiri Viola maliriza yensonga yali yatutte Hajjati mu gundi mu office eyo ensonga za famire zali zibatutte yali ensonga ki bamuyita yagenda kufuna bwenkanya bwa mwana si bwa mwana ekyamutwala Balamu n'akola bw'ati bananga katambi nakalaba mpozi wafuna bampalanirako omusango ensonga katambi nakalaba byali bwe biti kakati Hajjati era omukazi yagiranga ati ndoza ngalinganga agamba obudde bwentaddemu nga ndabirira abaana bongo omusajja otaliiwo temwogera bitakwatagana mwogera ebintu ebikola ki ebikwatagana bwe muŋŋamba nti omusajja oyo asobola okukwata ssente omukyalo ez'amazenga alabirira abaana n'azimuwa wuliriza weyalemererwa okuwaayo emiliyoni zetugamba 6 zebajjayo okulabirira abaana kati agenda kusobola okufodinga ssente zirabidde abaana ebbanga lyonna musajja alina ssente ze musajja yakweka abaana okakasa Hajjati yakweka abaana omusajja talina access omwana oyo omulenzi yagamba nti ono omwami kyagala kuŋŋamba omwana oyo tategeera nindako abaana yabawaganyaza abakazi muwaganyaza abaana nyole kankubuuze nembeera nga nakuzaalamu abaana ne twawukana naye nga abaana onjogerako bibi gye bali tata mwoyo gomulaba ne abakazi mutukyayisiza ddala abaana bagamba oyo omwana wa myaka 21 si bwe kiri omwana abyanga wa myaka 21 omwana ayawula taata kola birungi bisanyusa mwana woono okiwulira omwana bakweka mbajjewa ate gwe omwana wayinza abaana basoma abaana baba ku masomero watuleke wakomanyiwo ekyokubiri wakomanyiwo kati omwana oyo yayita kintu mwami gwe obusunga bwina kuva ku ggumba kuba kati akuze yalaba nga taata byeyakola ki byeyakolanga ate n'alaba ne struggle maama gyayiseemu awo Hajjati kusaidia single mother nti ndi kusaidia olw'ensonga abakyala tubonaabona nnyo n'abaana teri kiruma mayanja kukeeza ku makya omwana asooka owokubiri owokusatu nga gotola school fees emmere ennyanya butungulu kimukulala nga kitaawe mulamu gy'oli oniigina ate nga bweweyongera okuzaala okitegera nga te bweweyongera okuzaala munenyasi abakazi abalala naye Hajjati naye atabadde mu basajja bannange etabala gyatabadde mu basajja ate abasajja balina kababiri ono wakusatu ali wakusatu Hajjati n'atuuka n'okukozesa endagamuntu ey'omusajja omulala ey'okubiri ng'ali maka ga Haji bannanga abakyala abamu ajalopa Hajjati muswaziza abakyala bannamu endagamuntu ajalopa Hajjati naye bwe kiba si ekyo nga tanalopa Hajjati agitegeeza naye byonna byategerekeka ali mu kkomera mayanja bino bye muntu wasaawasa gwe n'owasa abakazi basatu munamba emu namba 2 namba 3 gwe otuwa obudde lwogidde munnange mulina ababayambako gegali amanya gakazibwe tegedde kati munnange munno waavudde amufukira kanyamu nga talina kyamukoze tabakuliza kyemukazi ekuliza abaana be alina kyamukoze sajja nawuli agamba abaana benkuzizza abantu akuba ali munju nabo
bamufukamira ne bamubuuza baba oli yangamba mundu simanyi ebyala byamwe byebitiggula nnyo muli emmere yange wano mwine ensobi mweyo ensonga tosobola kufumbirwa musajja oli myaka 5 kakuba Hajjat nsubira mukyala akuzeemu kubanga abakyatulina emyaka gye tutuukamu ne tukula naye nga wazaala kati lemise on myself nze nazaala ndi mwana muto kati sawa zino so agenda mu bufumbo bwakubiri nti nnoonya mwami agenda kumpasa ate nensitula mwala wange ne ngenda naye ekyo sikiwakanangako ku basajja ate naddala abasajja abo batanywa mwenga naye kyekitulina kuvaayo naye nze wekiwakanyiza kugamba nti omwana neshe yatereka enkumbi mane katumaliriza kyo olunaku olwaleero akantu k'enkumbi yali kisuukasuuka akkirize mugaane obusajja endowooza yange esembayo egamba bweki teyakwata mwana naye yatetenkanya omwana n'amubbako ensajja omulundi ogutali gumu egitali ebiri abayiiyaffe bantu abayiiyaffe abakooye naye nga si Haji kabiri kale tumaliriza sho subscribinga tanaba okusubscribinga tube nga tambulira wamu emboozi zonna kyalina ali hambo emboozi zonna ezikolebwa zetukola wano tubeere nga tubeera tuzifuna butereevu nnyo eni program esoose ekooti y'abakyala tujja kubanga tujja tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo bingi bisobola okwogerako nga bitwogeddeko olunaku olwaleero bwe tugamba nti ekooti y'abakyala tekitegeeza nti n'abakyala balina okuwuliriza mukyala munnabwa abasobola okujja buli omu ayogera endowooza ye nga bw'abiraba ate buli omu asobola okuba ne sayidi ye era nga bw'ayagala so kyekituleeta wano okubako ne bye twogera naawe osobola okutuwa endowooza yo mu comment section yawo bw'obiraba otya olowooza otya ensonga oziraba otya naawe mu ngeri yo ne tuba nga tukwataganira wamu ne nga tukwebaza bwebaza mbadde njagala nzireewa Viola eno Viola asiibule atubulire byakola awo tubeere nga tumaliriza then zijja n'eno side eno abalungi mbatumiddeko mwebale kutulaba mu likinge mu followinge byonna mubikole amanya n'eddoboozi ba promoter ng'ate ndi musayi gwa David Talo ntunda amasaawa ga smartwatch ganeeno ebasaawa emu econnectinga ku simu egenda mu line ekola ku bluetooth eriko nkoba 7 ekola bulungi nnyo mbasaba kumpagira enamba ng'esimu eri 07455729 93 nsaba kumpagira mbagala nnyo tugenda kubakolera kukolera abantu tugenda kwekolera n'abakukwana nabo bakkirizibwa okukuba essimu nga si basaawa zokka mukubire ku business nesitegera bulungi nja kubaddamu bubi abakwana essaawa yankuba 7 waaw etundiwa emitwalo 10 naye tuwogerezeganya tusalako ne delivery tuzikola amina Claire tumaliriza mwebale mwenna abatulaba mwebale abagenda okubeerako abagenda okutulaba yes batulaba kati tuli live walaki ebigambo di live yes amanya sigadde nze Claire CEO Digital Pub kusalama tubeerayo tutunda omwenge tutamiza ffe tutunda bitamiza ntunda bikuba mba n'obuwala obwakabi obubaweereza nga bujjamu abasajja oba jasi bukoma kukuweereza muteesa namba yange 0706157264 Claire okay the business ziteeko wala abantu bagirabe bulungi nnyo business ogirese wansi ye bannange omwana ono business ogirese wansi naye kanzijeyo amanya gange nze Queen Mama ze naye nga we mundabira emyaka nkuzeemu naye nkyalabika bulungi nkyaliibwa nyirira ddala ne kasaizi keeko olw'ensonga emu bino ebyaffe ebyobulamu bye tutunda Yes. My colleague, we work together with my sister here. Tutunda ebizaamu amaanyi ebizo obuto abasajja nywedde ku mwenge ebizaamu amaanyi gatya agekisajja bano ndwadde diabetes si esukali Uganda byonna tubirina bambi empeke nnungi ezikola obulungi nnyo ebizo obuto joints zikuluma sorry can elaborate more mujje mutuwagire nnyonnyo namba z'essimu tugenda zibawa afterwards mutuwagire ddala nnyonnyola bulungi yes twagala kwebaza
moderator Mayanja. Yes. Yeah, olwokutuwa opportunity okujja okwogerako eri Ajemuli mwebale nnyo. Amanya nze Sarah muli anti nga nkola ne colleague wange ono Bwino mama. Tukola mu kitongole kye bayita Bright Future. It's an American company. Tuli based mu state gye bayita California. In USA, in a city Los Angeles. Era products zaffe ziva mu USA. Tulina categories nyingi ze tukolako naye tujja kubanjulira categories nnya. Bwe tulifunayo another opportunity tujja kubamalirayo naye nga we have a variety of products. Yeah. Kati tulina categories nga 8, but today I'll speak about 4 categories. Yeah. The first category njababu ya category ya cardiovascular. Kubanga Bright Future kitongole kya byabulamu. Basically we have purely natural and organic products eziyamba abantu on different health challenges. Ngoye mulaba abantu bafa nnyo pressure. Abantu bafunye nnyo stroke. Badesaba olwokuba tuli mukumaliriza tuyiseko mu bufunzi. Okay. Yeah, abantu tujja kufuna obudde obumala nga tutegesetese bulungi nnyo tujje tunyonyole bulungi. Okay, ngeje summarizing, let me just summarize. Nti tuneza cardiovascular nga products eza pressure eziza abantu okufuna pressure ezibukula omusaayi nezitangira abantu okusanyalala n'okufuna stroke. Kano ka product kalungi nnyo because of time tetujja kukirwako. Then the coffee. Yes. The coffee kano kalungi nnyo. Yes. The coffee abalimi b'emmwanyi mujongeremu amaanyi. Coffee alimu ebirungo ebyenjawulo. Katono coffee ayamba abaami. Due to diet, poor feeding, diet yomu kisenge obo yokulya emmere. Eyokulya emmere anti omwami bw'atalya bulungi afuna ekizibu. So tulina products zino ziyamba okwenergizinga abaami, eziyamba cleansing the body system. Yakati ono coffee you just mix in hot plain water no kanywa like kusaawa nga 9 esaawa eri agenda okutuuka ng'oli ne muntu wo okuba 9 ne mugenda paka mu extra time ne ba clients ba clear mwenna abakanywa kana kuyambako obutaba na hangover emirimu gyo ku macha n'obanga ogikola bulungi nnyo nekakuzibukula n'emisuwa n'obwongo as well. Yes, katwogereko ne za digestive ulcers. Antwagamba ulcers teziwona Kunyola mu lubuto owulira olubuto olwokerera owulira bubi omeza makerende okoye onywedde ku mata tebikuyambye products za ulcers tuzirina. Then abaami still abaami bafunye nnyo prostate enlargement abaami babalongooseza bataddemu obupiira lwabudde ne omulundi omulala tujja kulambula ya products zonna tuzirina. Then bano abayina obuzibu bwa magumba omugongo gukuluma joints zikuluma amagulu products tujima wenyigira mtsaawe omugongo ne gwesika kano kakola ko bulungi nnyo mujudde calcium zinc omulundi omulala nga batuwadde opportunity tujja kujja tubalambulire it's because of time ne omulundi omulala n'abatuwadde time Mayanja tujja koma tubalambulire ate ne products tuina nyingi nnyo mwebale nnyo mwebale body tox nako tukayina mu bungi okunaza ku kibumba especially onywedde nnyo omwenge ekibumba kibanga tikyasi bakasitoma bakireya bakasitoma bakireya basinga era batusindikira anyways ababataaga ku byobulamu mukube ku 0785932370 webiri nnyo abakyala mwekubirize naddala kati ngaffe basingle mothers tuvumiddwa mutuvumye nnyo obukadde mwekuumire ku mutindo nga munda bakwine mama. Exactly. Still look young and good. The anti-aging zona tuzirina. A second chance. Naye mukozese nnyo. Senga olimu embaga okyalimu embaga eza. N'amajikyali na kati togamba nti otakyali sizaali. Tweyanzike katumalize ono nako olwaleero tweyamye nti buli tujja kubeeranga wano okulaba ebyo kooti y'abakyala etuule okusalawo ku nsonga ezenjawulo. Nzija from Mayanja ate timunanga butubadde tukwagaliza akaseera akalungi weeraba.
Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail, kyali kirooto, ne kijjawo emiziziko gyonna, nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira, okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega, enamba yange 0766599997. Bw'oba okubye ku namba eyo, nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman, tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.